mulwadde era tasobola kujja wano mu kooti n'agenda mu maaso na musango n'amuyimiriza okumala ennaku 6. Kale Kano Kizza Besigye mu mawulire agakagwawo ennaku endala 6 ng'ali mu mikono gy'abakuumaddembe. Njagala osokola kinge era ulize bulungi olunaku olwaleero ate wabaddewo omusango gwe omulala ogw'okuliza nga guno yaguzza mu 2022 kakati guno gwajja olw'ebintu ebyali byekandaze nga birinyisiddwa ebbeeyi naddala mu nkola eya bulijjo era nga weno yakwatibwa n'atwalibwa ne Lubega Mukaku era nga eyo gye basinzira okubanga bateekako omusango ogwakweyisanga ekitagasa eri public kati baguyita public nuisance era nga guno gwazibwa mu 2022. Nsaba owulizemu kati okusinziira ku Daily Monitor bagamba nti olunaku olwaleero Buganda Road Court Magistrate omukyala ayitibwa Winnie Nancha agaanye okuwa bail omukulu ayitibwa Kano Kizza Besigye naddala nga n'embeera gy'alimu oba oliawo yemusobozesezza okubanga omulamuzi ayongerayo ennaku endala 6. The dictator in Uganda must go. Amadress je tali mu mbeera nnungi akusobola kubanga awere nemba n'emisango era ennaku 6 agambye agira ali mu mikono egyo asobola kubanga bwalidda mu kooti insha Allah. Kati kooti ey'amaanyi ensukulumu egamba nti neddayo tesobola naddala ku mateeka gaayo nakubanga oba oliawo ewozesa omuntu omulwadde. Kati Besigye musajja wattu ennaku endala 6 zayinza okubanga ajja kumala oba oliawo okusinziira ku kino ekiwandiiko. Kati kigambibwa nti Kano Kizza Besigye ye ne musajja wattu Lubega Mukaku yalabiseeko yekka olwaleero. Besigye tasobodde kubanga ajja oba oliawo ffenna tusobola okukkiriza nti alabika embeera oba oliawo kooti egamba nti tasaanidde kubanga ajja n'ensonga tali mu mbeera nnungi wadde nga tewabaddeewo kiwandiiko oba tewaddeewo okumanyisibwa lwaki Besigye tasobodde kubanga aleetebwa mu kooti olunaku olwaleero. Kati bano ababiri balabika nga ebyabwe bambi byo sibingi. Kati embeera eyo nsaba owuliremu ono bamuyita Elias Lukwago era ye kanso wa Kano Kizza Besigye ate mu mbeera eno kiki kyalina okugira naddala kubaddewo olunaku olwaleero mu kooti. Simanyi oba nga kyekiriwaawo kooti teyinza kutuula butuuzi naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde mubi tasobola na kulinnya mu kavuli kugenda maaso na kuwulira musango era kooti ekuyimirizza n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro byowa okutaasa obulamu bw'omuntu oyo talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti zifudda ddana lusogo waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro erina obusobozi limujjanjabe bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewaako bawere n'emmene emisango. Naye agambye obugambi nti ndiyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe endowooza. Hands for Life agemanya gange omukyalo oyo bamuyita Hajati Masitula mukubireko gwe alina ebizibu asoma edduwa nkukakasa obulamu bujja kutereera asinga onamukubirako. Kakati nga tongeddeyo mu mbozi endala ono mwami ogolaba oyo omurasta bamuyita Sada X abamu ku bafuuti soja abali e Dubai wabula alina akantu kayogedde kensaba awulizaamu kati nsaba okashiyalinge bw'oba osobodde era bw'oba osobodde babimuwulirizeemu. Agamba nti bafuuti soja mu byonna bye mukola waliwo omuvubuka gwe agambye okuba nti yakwatiddwa ejjo ekigambibwa mbu yakwatiddwa wabula ono asinziddeko ono n'agamba nti waliwo message enkulu nnyo nsaba omuwemu kadde. Banange nsubira mwenna mwalabe video gyengeno basanyirako akatundu tambuza video tutase bafuuti soja abali ewaka gitambuze wuliriza omwana ono. Action drone kujambia uliwo emyalo emuwomusanga Yakobo uliwo omusanga tewakyali kuzannya kati naffe tukoye ejjoogo tulabe gye kanaggu. Buli fuutu soja wenna ng'ogenda kusituka okwata essimu oyogere ebikuluma ku mutima nga togenda kukozesa bwongo bwo tukusaba jjako baleeti jjako ovulo etukiikirira tubasaba busabi oyogere byonna ebikuluma ng'omunnansi alaga expression y'obulumi bw'olina wakati mu kwerwanako tetumenya amateeka gali ku saidi yaffe mwana tukoleko values zaffe nti disipulini boy tebatokesa madi obusungu waffe nabukosa ng'ekyokuwasa gye tuli mbasaba busaba comrade tubeere bampisa ye kugamba mukulembeze tulogo obutali bumatibu nga tubanja baganda baffe kakasanga ne bewekalakasa bikwatibwa ku butambi lwaki ye nwana kati eriwo empya be bamenyi b'amateeka
sife mwana temutuwa manja ekalubiriza ayo katubanja oli agamba okutta abantu temutuwa manja ekalubiriza. That's called verbal terrorism. Mutuyambe bafutu soja mwate mugwa mu nsobi temukozesa busungu nga tokoseza amagezi mwana tumanye ddirwe twogera na wa na lwaki. That's why some of us twogana kwambala ballet na tuleme kokera mu bifaananyi binene tuleme kugwa mu trap bwa kisiru totukalubiza kubanja muntu yatubiza kutema amatu majambia tetukabiza na kubanja muntu atawe mula bannange tubere disciplined kintu kitono nnyo. Tuina chifane chene mweyo ovolo mweyo baleti jola batuleme jokesa togera bikama bituchikirira jijeko yogerebe kisurubyo period katabitegedega mati asadaman makere Magembe Elizabeth Nyanzi ndi mwala wa chairman Nyanzi. Nzize leero mawuliro okulagira gavumenti kubanga sina tena lukisa eddembe lyaffe tetulina disaba gavumenti lyatuweebwa nga twakazaalibwa kati tetugenda kwegayirira gavumenti oba gisaba oba gijjukiza tugiragira okuta abantu baffe bonna be bakutte mu nsobi abo bonna political prisoners be batutte. Nze kennyini nze tata wange ya abductingibwa ku Monday njagala tatange mumulete kati we mwamujje. If you don't wemutachikola ekyo ffe tugenda banonya yonna gye muli. Don't bring our father, we are coming for you. Muhoozi has been threatening us on social media, laughing with all his goons. That is hypocrisy. That shows that you have no skill as an adult to know the impact, the burden you're putting on children, on mothers of the people that you've abducted. Well, this time, we are going to come to you. We are tired of speaking on the media. We are tired of posting. We are tired of exposing you on social media. We are going to attack you wherever you are and get our parents back. I am coming for my dad. Better release him before I reach wherever you are. Omwana we mama wo mutajo bulijjo ndowooza kirowooza naye katuko kifunye ku mama wo muto ndaba nnyinza okuba omuto we yamulerako agambye